Ndi ku kkubo mpulya asobeddwa wakane mu kibira. Mpulya obulamu bulyange obuganye, mpulya obulamu bwange bukaluba. Manyi ogezaako okwagala okukyusa obulamu naye nga buli ogezaako mwana wabeerawo embeera eyagala okuzza wansi naye ng'olwana ng'omusajja banegayiza empulira ennaku ku mutima, buli ennyike ku mutima. Ema lyange bava gibba essaawa zino bava kunziba ese gobula ndi wano ku kkubo ekyamazima ndi ku kkubo kati nzireyo waka nnyumba eki kati ngenda kwogera ki? Nembutufu obulamu waliwo obulamu obukaluba n'owulira n'ogamba nti oba kiki? N'ogamba lwaki nze? N'ogamba lwaki nze? Oli mu mabanja ogezaako kusasule ku mabanja ate kire kijja nga kyagala kuzzabuza era wansi walayi simanyi mutuufu simanyi kyakola ebyaddala. Baga amaziga g'omusajja gava wala n'empulya amaziga gampita mpulya mu bulumi bwe nina ku mutima si. Video ey'olunaku olwaleero bamaama ne bataata mbasaba ne ssekusaba yenna muginsukumire. Nsaba musharinga video eno, sibasabangako kusharinga video. Bulijjo mbasaba kugilikinga bulikinzi. Naye mbasaba n'obwombefu obw'ekitalo munsharingire video eno etuuke ku buli muntu yenna ali mu ggwanga Uganda ng'akozesa enguudo za Uganda olwaleero. Oba oliawo mu ddoboozi lyange lino Mukama lyampadde ku mutimbagano gwa YouTube ntaasa obulamu bw'abantu nga tuyita ne poliisi bw'ebanga terina mukono mu kino waakiri eyambe eziize pressure zinzo okutta abantu ezisevinga obulamu bw'Abannayuganda abali kufiira mu kintu kino egende maaso n'okuba nti eyambako ku bantu abatambulira ku nguudo ne ku streets ez'enjawulo okwetooloola Uganda naddala Kampala wano ensangi zino ekintu kigenze wala. Kati bwe bamaze okusaba ontambulize video eno gisharinge mu WhatsApp groups nga bw'osobola era kankusabe video giweka like kubanga buli olikinga video byebimu ku ebyo ebintu ebituyambako okuddusa video eno ku speed YouTube ne girecognizinga oba netandika okugirecommendingira abantu abalala ku pages zaabwe ez'enjawulo. Ndi victim ow'olugero n'emboozi eziri ku social media. Nali nguddeko mlosi, nali nfunyeeko trauma, nali ndowoozezaako okukola ekibi ekisembayo nga ndi ku kkubo nvuga. Ako ke kamu ku katambi obutono bwe nsobodde okusikayo wakati mu bulumi obwo bwe nsobodde okulaba mu musajja ono ne nzijukira olunaku mu mwaka gwa 2025 mu mwezi gwa August ogwo mwezi tegulinva mu bwongo bwange lwe nagezaako okufuna ekizibu ekifaanagana ng'oba oliawo nammwe bannansi bye muzze mufuna naddala mu Kampala wano n'emiriraano. Waliwo ensangi zino obubbi obugenda mu maaso. Poliisi yefudde kyesirikidde situmanyi oba ebasizza kasiriso oba erina operations zeri mu kuplaninga okusobola okukwata ababbi bano n'abamenyi b'amateeka abagenda maaso n'okutuusa ebikolobero ku bannansi. Obubbi obuliwo bwa bitinga 2 oba 3. Waliwo obubbi obukyase nnyo naddala ku nguudo ezimu nga zi highway ng'obubbi buno busingira ddala ku bypass ze tuyina wano. Omwo mwe muli wano nva Kisaasi nva Namuŋŋoona genda wano eno naalya nviirakaawo naalya jangu wano Busega jangu wano Bwayiise vaako wano nga Kaleerwe ekkubo eryo n'enguudo z'ekibuga Kampala endala. Ezimu ku reports eziva mu bantu ne experience nze yange gye ngenda obbanyumiza nagifunira ku luguudo lw'Eggayaaza awo nga wakava ku mbuzi oyolekera okutuuka e Kasangati
nze we nafunira obuzibu buno mu August last year 2025. Ababbi bayina akabinja ke bagunjizaawo ke sinnaba kumanya ba police eri mugezaako kanoonyerezaako olw'amaloboozi g'abantu abatandise okusituka. Ababbi bano basobola okukusalako mu formula ya kisaawe kya mupiira nga basobola okwetooloola emmotoka yo, basobola okuyita mu tactic oba mu kakodyo akagamba nti olina omuntu gw'okoonye emabega nga ggwe alumirirwa, nga ggwe alina humanity ak'obuntu akali mu ggwe, ensobi z'obuntu bulamu ne zikuleetera okukunyagulula, ne zikuleetera okukukuba okutuusaako ebiwundu n'ovaawo ng'opookya, ne zikuleetera oluusi n'okuluzinga obulamu ne bakusuula mu mwala. Waliwo obubbi obw'akabinja k'abavubuka, simanyi oba akabinja kano kali registered nti twetaaga okufuna ebikakwatako tujje tubyanjulire ensi n'abaaka registering nga batuwulire. That is in case bwekaba nga akabinja kano kali registered. Akabinja kano katambulira ku boda. Ennaku zino tekataliza muntu ne bw'abanga ali ku bigere. Kino oyinza okugamba siina mmotoka, sirina boda tekinkwatako. Kino kiri tukwatako video olunaku olwaleero. Nyinza okuba nsoose kulandaga naye tugumiikirize. Ababbi bano bakusinkana nga bali mu formula y'abantu 6. Batera kubeera abantu 6 ku bantu 8. Ebiseera bisinga batera kubeera ku boda 3 oba batera kubeera ku boda 6. Ababbi bano bagenda mu maaso n'okuba nti bakuyitako omu buli piki erina omuntu gwesitudde gwe n'olowooza nti bavuzi ba bulijjo, boda zitambula byazo. Kumbe kano kakodyo kakuuddiisa, ndowooza na kwongera kukola bukesi nti omuntu gwe tugenda okulumbagana kituufu ayina kyayina kye tusobola okumusuuza ne tukola ki, ne tumuggyako. Mu kiro kimu dero video ngikoze ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa February, kitegeeza video eno ngikoze ku Valentine. Mu kiro ekikeesezza ng'ennaku z'omwezi 14, that is tuva mu 13th tuyingira 14th, abantu abatasukka 8 ku mutimbagano mbalabyeko nga bakaaba, ng'ekibakaabya kubabba. Obubbi buno bwali bwasirikamu, obubinja bw'ababbi bano bwali bwalinnyibwako oba kunfeete oba baali baafuna emirimu nga kakati emirimu egyo girabika gibaweddeko. Nali nvuga emmotoka yange eyo, nsaba producer atuwe ku mmotoka eyo. It's an SUV. Emmotoka eyo nali nva side ze Gayaza, nali nva side zeno Kampala njolekera bitundu bye Gayaza. Owa boda omu n'agenda mu maaso g'emmotoka yange kagenderere. But olwokuba gwobeera ovuga ebirowoozo bikuli wala, tofokasinga ku biki biyinza kwekiika, ate era tosooka kumanya nti zino red flags ezigendereddwamu okukola ki, ezigendereddwamu okubba. Nali nvuga owa boda omu nampisa n'agenda mu maaso. Owa boda omulala nambaza nga waliwo emmotoka endala eri kujja, nze nenjikiriza nempitako. Emmotoka eyo bwe yampisa, owa boda omulala najja ng'emmotoka enaatera okumpisa naye n'ayagala okumpisa. Nze nempalirizibwa okuva muleni yange okuwa owa boda n'ow'emmotoka gaapu basobole okuovertakinga, neneenyigamu katono nnyo ebbali. Kumbe kino kiri well calculated mu babbi bano. Owa boda ow'okusatu najja eno ku side eya passenger gyenjagadde okuba nga yeenyiga nsobole okuwa gaapu bali abali mu kuyisa owa boda n'ow'emmotoka space. Najja naye nanneenyigako. Kati nali sidduka speed nti nali nvuga nnyo, naye nawalirizibwa okwongera n'okulinnyamu ku speed. Kati ono yali emabega eyali ayagala okunteekako side za passenger nankoonako ku mmotoka, of which na realizing oluvannyuma nti yankoonako ku mmotoka nga tahitinze mmotoka yange naye nga agikubyeko bukubi. Kati nga driver yenna
ofunamu kobuzi okwekengera oga chechi nkubye ogenda tunula mu mira nga waliwo owachi nga waliwo owa boda akuli mu mbirizi ate gye owulidde wali ekikono automatically kikugira mbwongo nti bali ku bankonyi bantomedde kati boda eri yali yasoose okumpitako immediately nga nze nkyalina mu birowoozo bya kunoonya wempaakinga yo boda eri yali emaze okumpaakinga mu maaso ng'esibye eri mu maaso g'emmotoka eyo tebaakomaawo ono yali alinga ayisa teyampisa na kumalayo mmotoka yange emmotoka piki ye nga sinaba na kugula luggi lwange already ye yali bwe nayimirira bwenti ng'oli asibye piki sikyagenda mu maaso nanyimirira bwenti ono eyali ali mu kuyisa era emmotoka yo yali emaze okuovertakinga kakati owa piki ye nga sinaba na kugula ddirisa lya luggi lwange ye yali amaze okubanga aparkinze ku luggi kwennyini wennyini okuviirayo nga ngamba nkonyo owa boda nziruka okonyo owa boda atodduka nembuuza leeta nakyebuuza luvannyuma ono abadde sayidi zeeno ng'ali mu kulwana kumpisa ategedde atya ebifudde ku sayidi ya passenger nti ntomedde owa boda kati munnange owa boda okumekinga siini eno nti yaddala kituufu ntomedde mumanyi kye baakola nga sinaba na kugula ndabirwamu sinaba na kugula luggi kufuluma motoka kulaba damages zenkozinze bwe mbanga kituufu ntomedde ono oyali atadde piki mu maaso naye immediately yali amaze okuvaayo ng'avudde ku piki ng'akoona ku boneti maaso ankuwa fuluma ojja kufuluma ono ali mu kuŋŋamba otomedde owa boda oli ali mu mbiriizi piki ye tannagivaako kati kye yakola n'akwata kulaaki ye omukono kana akakono ke bakwata akakulaaki abavuzi ba piki mugimanyi kati eno waliyo buleeki ya maaso ku buleeki yo maaso n'akwata piki ye nga naye apanikinga mbw ava ku piki naye ajja ambuulire nti mutomedde piki n'agita neyekoona ku lyanda ly'emmotoka erino erya sayidi yeno ya passenger abalabako emmotoka yange ebiseera ebyo nagivugako kumpi omwezi mulamba ng'ettaala eyo baalyasa kati gayi yeefuula nti ayagala kuva ku piki naye ajja ambuulire nti mutomedde n'ava ku piki but intentionally n'akasukka mu piki ye ekuba eryanda sayidi yange ya passenger eri emabega immediately naye yali amaze piki ye ng'agyesigamiza na ku mmotoka yange ku lyanda lyayasiza kati mpulira sound owa giraasi ezaatise automatically nalina okufuluma emmotoka baggayi bano kye baali babala nkirealizinga luvannyuma nga baagala kukozesa mukisa gwa mmotoka eri unlocked ono ali ku sayidi ya passenger kugula luggi luno olwa byasise mu mmotoka maaso nga nze netoolodde mabega kujja kulaba damages ki zenkozinze akanyoolagano kaali awo emmotoka kya mukisa mulungi tebaagigula mu maaso nalindi olwo obudde bwali buzibye nalindi awo olwo oluguudo abalumanyi gayaza road ya side za kawungezi abantu baba bali bize ababoda batandika okukola ki ababoda batandika okuwera tebakuwa mukisa yadde kutandika kuogera kunnyonnyola badduukirize kiki ekibaddewo then nentandika okumanya red flags bano abantu bazze batya okunteeka mu Trump eno oba okunsuula mu katego kano we nakikkiriza muli nti kati bano balabika banseetinze Trump nembagamba teri muntu n'omu gwe ngenda kusasula ate njagala gwosasula ettaala lyange owa boda yatabuka oli munne olwegatse ababadde ababoda basatu kweno epiki kwaliko abantu babiri ono yali ayisa kwaliko abantu babiri ono yali mu maaso yaliko omuntu omu eyankiika piki gwe muwondo gwa abantu bataano begattiddwako ababodaboda abalala nawalirizibwa okudda mu mmotoka yange ng'agenda okusasula naye nga gaayo oli mu maaso tajjaayo piki nembagamba kale nzikiriza nkozinze damage tukole tutya nve wano nga gaayo ono akulaga ayagala nnyo okubeera nga asemberera mu mmotoka natandika okubuuza
mu motoka oli munani mu motoka ali munani nga kyebagala ku unlockinga motoka sides ziri endala kwanza nyina omuze ne bwaba wa traffic nga mpise nve mu motoka nfulumemu oluba okufuluma bwenti nga nyige motoka njirookinga kwanza eva nvuga endabirwamu ziri waggulu kakati ababoda bano baali bakozesezza katego kano kwagala nze emmotoka yange ebeere unlocked babbemu bye babbyemu bakuleka oli stranded bakozinzeeko ne damage otambule okole ki otambule ogende naforcingibwa bwe namanya nti bano kati balabika banteze mutego gwa kunziba nenyingira emmotoka ne bagamba tugende ku police kasita ne bagamba tugende ku police wali Kasangati tubimalirize bonna ne bandaga tewali n'omu ayagala agenda ku police Kasangati obwongo bwange bwaggulawo ne bwongera okukakasa instincts zange nti bano baki nti bano babbi nayingira emmotoka ekirungi nagifuluma ekyatokota nze sizikiza mmotoka nagifuluma ekyatokota and sometimes njirokingisa alarm oyinza okubuuza wagirokinga otyange etokota nze ebiseera ebisinga emmotoka bweba etokota njirokingisa alarm now bwe nayingira emmotoka olwokuba yali etokota nassaamu busalivance nga sifuddeyo ku mmotoka ku piki yoono n'ettaala lyange lyayonoonye nga nfa kimu kusikamu mabega noonye wensalira emmotoka nve mu maaso g'omusajja antikiise piki nvuge emmotoka mpaka ku poliisi Kasangati of which ababbi bano we bandekera kati olwokuba beera baagala okukakasa nti oli mu nsobi osobola okubbibwa mu ngeri gye babeera bakuseetinzeemu abantu bano bwe nasala emmotoka buli omu n'apapa okudda ku piki ye nenjikoleeza kasita nayingire ekkubo bwe nti mmotoka ya nsajjamu ezitowamu ekigere ababoda ne batandika okungoba kati olwo baweze tebakyali baboda ba piki 3 bantu 5 begattiddwako ababoda bano abatamanya kibeerawo abanguwa okubumbujja n'okubuguma kati olwokuba nali maze okusportinga piki z'abano omu ku bo kasaya neekiika wano mumanyiwo nga wakava ku mbuzi n'ovaako mu kkoona eyo katono nnyo kati wali oba okkirira Kasangati maaso awo watera okubeerawo traffic naye ze essaawa waali tewaliwo ba traffic so kye nakola nalinnya owa boda bwe yaddamu okuneekiika mu maaso namukuba ebyuma kino nkyogerera ku kamera namukuba ebyuma nasooka ne mulinnyamu katono bw'ati n'atagala n'alaga nti alemeddeko bwe yatagalamu n'abanga adda ku sayidi ya passenger nenkwata emmotoka yange yennyini nenjiwugulamu omulundi gumu n'agwa mu mwala oba yamenyeka oba teyamenyeka ekyo simanyi nkimanyi byenjogera nina ensonga lwaki mbyogera bano basigala bangoba kye nakola okakasa nti ndi mu self defense mu kaseera ako emmotoka nagivuga direct nga njiyingiza poliisi y'e Kasangati bwe nakyama bwe nti ku poliisi bwe paba ababoda bonna bampitako ne bano abalala kuba natuuka ekiseera nga sikyafokasinga ku baani abangoba mpulira kimu piipiipi olwayingira ku poliisi tewaliwo waboda n'ogu yakyama okukakana nga bantadde mu loosi yaggula ttaala lya mmotoka eyo $7,000 era navuga emmotoka kumpi omwaka mulamba mwezi mulamba nga lina ettaala lya sayidi eno ya passenger sikola ki sirigulanga mpaka we nawuliranga n'aba traffic mutwalo kwebiri ansusseeko sente ezo nenzikuŋŋaanya nengulamu ettaala ly'emmotoka nendizzaako kakati ku highway ennaku zino waliwo obubbi buno bwenkunyumiriza babumodifyinze poliisi juzi yavaayo neeyogera ku mmotoka ekika kya taxi ekyali kibbira mu muze guno naye poliisi yakinnyonnyolera mu context y'aba complainants abateeka obubaka bwabwe ku mutimbagano is the reason why lwaki nzize nange mbateera obubaka bwange ku mutimbagano oba oliawo poliisi egenda kusitukiramu ekola ebikwekweto eyambe ku bantu bano ababodaboda bano ababbi ababbira ku booda bakusanga ku nguudo kakati tebakyaliko ng'oli mu mmotoka bw'oba mu mmotoka n'oyimirira ku bitaala bakubbirawo mulina okubeera aweya bw'obeera ku boodaboda nga muliko owa booda bambi ali kuvuga olina gy'olaga kiro bakusalako ne booda zaabwe ne basalako n'eyo booda ne bakuba owa booda oyo ne bakuba naawe omusaabaze ali okwo mwenna babaleka babanyaguluddeko buli ekiriko so you must be aware abatambulira ku booda kino tekiri ku banvuga mmotoka mwekka yes abavuga emmotoka ate mmwe kiri bubi
kubanga bw'oloba endabirwamu z'emmotoka yo bazaasa. Ekirala, make sure oli ne bwakugamba nti otomedde omuntu kubanga naawe obedde ovuga olaba gy'olaga. Don't allow those people okuyingira mind yo okakasa nti muli waliba kituufu otomedde omuntu. Bw'obanga ddala kituufu otomedde omuntu, obwo obulamu bwa muntu bw'otuusizzaako damage, toyimirira bavuge mpaka ng'otuuse ku poliisi yonna eri okumpi awo, oba bavuge mpaka ng'otuuse ku petrol station oba ekifo kyonna ekirimu abantu abangi, oyimirira awo babuuze guliwo ogubadde. But whenever owenesanga ng'oli mu mbeera ey'ekifo ky'osobola okwekengera nti naawe basobola okubbirawo, omuntu yenna n'akwekiika oli mu mmotoka, please and please and please toyimirira. Bwe bakwekiikanga nga tokyasobola kudda maaso, tokyasobola kudda mabega, oli mu mmotoka obadde ovuga, nkusaba fiiriza ssente za bampa onaagula empya. Bampa tegenda kwenkanankana muwendo gwa simu z'olina mu mmotoka yo. Bampa tegenda kwenkanankana ssente za ndabirwamu nnya. Bampa tegenda kwenkanankana na bintu by'okola ki, na bintu by'olina mu mmotoka na bulamu bwo. Kiriza emmotoka girinnye, tomera oyo ali mu maaso, ovuge ng'odda ku poliisi ng'ogenda kunnyonnyola incident eyo. Oba ntegeerekese, and make sure tovuga mmotoka yo ng'endabirwamu ziri wansi mu kaseera kano, naddala ng'obudde butandise okuwungeera. Ezo traffic lights kwe tuyimirira, ebitaala tebikweyibaaza, tebikweyinuza kuwoza mbu wano ndi ku bitaala, kanziseeko nfune ka fresh air. Mwe abataagala kukozesa AC, oluusi n'abazirina mbu musevinga amafuta. Atambulidde ku boda mbadde nsaba tetutambula na muwendo gwa ssente nnyingi. 1 2 ebintu bye twetaaga ennyo eby'omugaso ennyo mu bulamu bwaffe tuleme kuddamu kumuvinga nabyo, naddala mu kaseera kano nga poliisi tennavaayo kubaako kyekola kutaasa bannayuganda, naddala mu Kampala wano ku bizibu bino bye tuli mu kubeera nga tufeesinga. Waliwo omukyala baamukubye, baamuggyeko essimu ze 3 mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Bamuggyeko handbag ye, mwabadde mulimu ID ye, mwabadde mulimu n'ebintu bye ebirala, mubaddemu ne ssente enkalu. Omukyala baamulesa amannyo gayiise, feesi ezimbye, bamukubidde obasayidize nabweru awo, wonna ng'atonyolokoka musaayi bw'ati. Video clip eyo muyinza okuba mugirabyeko ku social media olunaku olwaleero. Waliwo omukyala yabadde alina famire ye ku bitaala ebimu, agayayegane ne gamusalako ng'ayimiridde kulinda bitaala. Alina abaana mu mmotoka, batuuse basandabirwamu za mmotoka. Trauma eyetuusibwa ku baana. Ekitaala tiketi bw'okisalamu bakuba risiiti ya mitwalo giba 10 n'egi, ogisasulira mu nnaku 28. I think tekiri wathe kuwaayo obulamu bw'abantu bo bw'olina mu mmotoka kuyimirira kiro ku bitaala ng'olina obusobozi obutema ebitaala ebyo n'obwegendereza obutakola ate bubenje ku bantu abalala ebitaala bye bibeera bakoze eki, bibeera batadde. Obubbi obulala, obubbi bwavudde ne bwawukana ku buli bwe tubadde tumanyi obukadde obw'okusala ensawo ne batwala essimu yo. Obubbi obuliwo kati bw'abantu kuliisa maanyi. Ate poliisi okuva lwe yagayaalirira abavubuka abaali mu ngoye za NRM mpaka ne gye buli kati n'abatonotono abaakwatibwako ne batwalibwa ku kooti e Makerere, tetumanya nga biki biddamu follow up ku musango ogwo. Baasalirwa tebaasalirwa, baavunaanibwa tebaavunaanibwa, mpaka ne gye buli kati tetumanya nga mu musango ogwo. Abantu baayongera okulaba nti insecurity yeeyongedde mu bo. Tumanyi poliisi muyina resources zonna, era bwe mugamba okukola ebikwekweto tekitwala yadde ennaku 3 ng'obubbi obw'ekika kino ku nguudo buweddeko. Kati ekibuuzo kiri nti oyo n'omukyala naye omu ku ba victim. Kakati ekibuuzo kiri nti ku mutimbagano, I mean ku poliisi temunnaba kufuna bufunyi bantu ba reportinga cases zino, oba abantu bano mufunye cases naye nammwe mukyabasizza kasiriso. Muveeyo mu addressinga eggwanga nga bwe mwanguwa okutegeera nti waliyo abeekalakaasi.
otherwise bannansi bagenda tandika okubanga bafuna emitima emirala. Nze sawa za leero sisobola kubanga nvuga emmotoka owa boda nanneekiika ne muwa amatalo oba ne mukubira engombe n'alemerayo ne sifuna kirowoozo kya kumukoona mu bampa. Yes, kubanga ngenda kuba ntaasa bulamu bwange, ntambula n'essimu ezisukka mu emu, ezisukka mu kakadde ka ssente. Bwe banansalako okunzibako ebintu ebirala ebiri mu mmotoka ng'oggyeko essimu, nange kennyini okuntuusaako obulabe, ngenda kukola ntya? Uganda Police Forces, please, tubasaba n'obwegendereza n'obuwombeefu mutuyambe mukwate ku babbi bano. Northern bypass efuuse bypass. Abantu bakaaba buli lunaku enkya n'eggulo bababba. Enguudo z'omu Kampala ezimu abantu bakaaba Gaba Road. Ababbi ababbira ku pikipiki nga basusse bakolera ani? Ani agenda maaso n'okusasula abantu bano? Era ani abagadinga? Poliisi ekigireetera okubanga tesobola bakwatako. Abantu babbiddwa, abantu babuuseewo n'ebisago, abantu bangi ku bo bafuuse ba victims mu nsonga oba oliawo security ze yali badde yeenyigiramu, ne tulaba nga ffenna tusobola okutambula nga tuli safe. Emyaka gyonna gavumenti eriko ebadde ng'egamba yatuwa eddembe era ebyokwerinda by'eggwanga biri taratibu. Ebyokwerinda by'eggwanga mu providingako bya nsalo, kuziyiza batujju, temu providinga byakwerinda bya ggwanga bya munda. Okuva lwe twava mu kalulu obubbi buno bwaddamu ne bumodifyingibwa, era abantu bagenda maaso n'okubbibwa mu tactics ezifaanaganako bwezityo. Osobola okumbulira mu comment section yawo oba waliyo experience nzeeko obubbi bw'oku kkubo andi wakiyitamu otya. Ekisooka police mugamba mulina buli gadget etuyamba okulikavalinga ebibbiddwa era mulimo na buvunaanyizibwa bwammwe. Naye omuntu ne bwabbibwako obubbibwa kasimu temusobola mukamula ssente za tracking ne mulikavalinga essimu ye, unless nga police eyina interest mu musango, so si kutuukiriza musango gwani yaloopye okuleka nga yo yeyina interest ejja kulondoola essimu yo oba ejja kulondoola essimu gyenaaba eyagala mpaka lwenaakufuna. Postinga video ez'ekisiru ku mitimbagano olabe police lweta ku tracking ekufune. Bakubbeko essimu yo ogende ne receipt yo ogende obagambe basasule sente za tracking olabe oba police ena recovering essimu egikuddize. Ene essimu yange yagwa nga nva emityana. In fact zenkovu zino ezirimu. Nengende ekatwe ku police. In fact ekyangitwaza ekatwe ku police sina trackinga simu yange kufuna musirikale kunnyambako kubanga essimu ezange nsobola zetrackingira. Eno bwe bagibba nagitrackingira kweno ku find my phone. Nengenda nga essimu yange omuntu agirina, essimu yagwa ku Mityana Road nenga omuntu agirina ali mu kibuga wano. Nengenda ku police nkima omusirikale. Naye ssente zokka ezansabibwa okukima omusirikale wa police amperekereko nga nnona byange. Yes, naguma nasula naye ate n'omusirikale teyannyamba. Era essimu yange nagifuna ku lwange. Nawuliranga nkooyo okutambula okukoowa olukoowa olwenkanika mpaka omuntu eyalonda essimu eno we natuuka ekiseera essimu nenjizza ku lwange. Even ewatalina kuzza oba kweyambisa maanyi ga police. So obubbi bungi police mukola ddi? Mukola ku misango gye mulinamu interest oba mukola ku misango egiroopeddwa bannansi? Kakati tuli wano tracing amaloboozi gaffe. Bassebo ne bannyabo abali mu uniform mutuyambeko. Nga bwe mwanguyirwa nga waliwo okwekalakaasa, mwanguwe waliwo essimu z'abantu ezigenda. Mwanguwe waliwo obulamu bw'Abannayuganda obutuusibwako ebisago. Waliwo Bannayuganda ababbibwa fiizi. Ono omusajja simanyi kituufu kye bamubbye.
n'ekyo na kye bamubye kiri wathe okukaaba amaziga. Omusajja asobola okutambula ne milioni za sente 3 mu mmotoka 5 nga kumakya abadde agenda zidi posti nga yakazifuna. Nze sinenya abantu batambula na sente nyingi mu mmoroka kubanga tomanya yazifunye sawa meka azifunye atya banka zikyali nzigule. Abantu abamu mugamba sente ezo zintere ku account ya gwe kima sente ezo nga tasobola kudipostinga sente ku account gyo yagambye. So tomanyi musajja ono maziga. Omusajja watuukira okukaaba nagamba buli kimu ekyange nkifiiriddwa mu kaseera mpaawo kaaga ndi ku kkubo obulumi obwo. So Uganda Police, I know mwangu wa mangu okureactinga ku nsonga ze mulinamu interest ne kakati ke kaseera mufune interest mu nsonga z'abana Uganda banna Kampala mwanguwe mutukwatire ku bantu bano abali kututigomya. Nze ndi victim mmanyi kyekiri nina enkovu y'abantu kwagala kunziba. Enkovu njirina y'abantu kwagala kunziba ku Salama Road nga baagala nno ki era kubba simu neno nange ndi kakonge ka kukubo tumala kulwanagana at least banteekako ekiso wano ne mmanyi omukono ogukutte ekiso nyinza gukuba wane nkuba wane ekiso olwagwa ne tulina kubagana. So police insecurity mu ggwanga mweri mu batuuze abamu mu bitundu by'eggwanga ebimu ate insecurity eri mu bannayuganda emu esobola okusolvingibwa by you the security officers. I know police bwesalawo okukola ekikwekweto okubaako kyeyagala okuggusa tekigitwalira yadde eddakiika 2 nga tennaba kukola operation eno. Ate ababbi bano bwe mubakwata mubawonereze tufu bafuuke ekyokulabirako eri abalala. So people are crying, people are busy nursing wounds, banyiga biwundu mu bufo obufaanaganako kowe butyo. Video ebadde nyimpi naye nga eyina ensonga n'ekigendererwa mu bufo obufaanaganako kowe butyo. Tusinkane mu updates eziddako mubeere bulungi mweraba.